Waliwo akatambi kano kebaali basindikira President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine nga bamusiima n'okumwebaza okuleeta omujiji omupya ogwanirira eggwanga era nga bamugamba abakadde bonna bannabyabufuzi abakadde abamanyira okwogera oluzungu simanya bikozi simanya zeyafo simanya mugattako bbiri bonna bagobe mu kibiina kya National Platform kwati bana kibagenda kukigattako okujjako okukikonya nga bamugamba nti guno omulembe gugwe gwazaake gwaba abalinnya ku mmeeza gwaba balwana ba foot soldier so sigwa bannabyabufuzi ba Mathias Mpuga era bwe kituukidde leero akatambi kavuddeyo kayogerwa musajja mukulu Hajji Kyanjo nga alabula President Kyagulanyi nti Mathias Mpuga baseggona abo bonna tebakyalina mugaso mweno struggle y'okujjako gino Museveni bali comfortable nnyo kati struggle nesaana mu Kyagulanyi zaake bannayuganda mu mwanayinki ba foot soldier nti mumaliridde mu mino okutereeza eggwanga lino era nga akatambi kano agamba nti bwe mulaba yenna emmotoka ewamba awo abantu bakube bonna mubooke mubattirewo kubanga tebagwanidde kuleyo kye bakola bwe mulaba abo bonna abasirikale abatali mu byambalo nga bazze ku kitundu kyammwe bakuba abantu bammwe nammwe mubasesebbule ng'agamba nti awo Uganda wetusale tulina okugenda nti ate era ne General Museveni akaseera kasigaddeyo katono nnyo okulaba ku Uganda ng'ekulemberwa Kyagulanyi nga ye atudde wali atunula bw'ati ali mu kkomera nga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ye President ankuba akatambi kano bakatrendinga nnyo buli wamu kekalobula wamu kekagenda buli wamu kekaliko olw'ebigambo eby'amakulu Alhaji omugenzi Hajji Kyanjo byawa President Kyagulanyi ng'entanda era President Kyagulanyi kwatambulira ne bw'olaba yagobye Mathias Mpuga nsamba olw'ebivyo gye yakoze abalwanira mu Parliament ogwa bwe bagukola era mwagulaba ffe bayogeranga ebigambo ebiseera ebyaffe byaggwako kyenjagala abawuliza bategeere kuba Parliament yali etudde nga abateesa abalungi mwebali wawulira boogera tewali kwogera Winikiza yali ayogera bamukkiriza Katuntu yaliyo yayogera Ligani Okumu yaliyo yayogera Ogegera Tiko yaliyo yayogera Baseggona bonna boogezi balungi bayogera baali bateekwa okwogera kwolwo baali babikonde Bobi Wine Basewanyana bazaake olunaku lwali lwabwe guno omulembe gwabwe kubanga amatu tegakyawulira mibiri gye giwulira gwe baakuba akatayimbwa yawulira gwe baakuba akatebe yawulira otegedde naye nga nayogera emyaka 10 nawulizaani President yagambye nti NRM ye master wa violence owulidde njagala okumwanukula nti abantu bajja kugumikiza abantu mbakubira omulanga bwe mugenda mu nkuŋŋaama temusosonkereza poliisi era temukuba poliisi naddala abapoliisi abali mu yunifoomu naye omuntu tayambadde uniform temukkiriza okubakwatako mukube mumuttirewo atayambadde uniform. You are inciting violence. Yes, I am intending it. Omuntu azze n'emmundu ng'ambadde uniform n'akuba munnammwe n'amutta ne mutuula butumisi ne mutambale mugenda obusibu gye gabulwadde Hajji tulagawa assa omuntu mukube naye afiirewo amateeka galyoke gakola tugendewo Hajji eyo temugezaako kusosonkereza poliisi oli mutuufu era temugikuba mayinja kituufu era temugiremesa byakukola ng'ebalagira mu ngeri etamenya mateeka naye wa poliisi kasitatta omuntu nga mulaba nti akikoze mu ngeri emenya amateeka naye mumutte lwaki mulekera batamala olulimi olumu ne boogera ne basaasaana mu nsi yonabonabo ne babulwakabo njagala poliisi empita enkya nnyonnyola statement yange eyo anti nebajja kuyita siina mutawaana bo ne bakkiriza abantu bamu ne boogera statement ne batamala ne bagenda nga ffe abantu ffe tetubalabula nga bajja nga basanga babattamu omuntu nga batamala nga bagenda nabyo abantu nga bakutte emmundu tebambadde uniform
ne bagenda bakwata bannaabwe ne bateeka mu buutu y'emmoroka ng'abantu mukuŋŋaanyawo mutunula kuba omuntu akuteeka pisito kamu ati mu ngalo byabadde mbalala lwaki mukkirize ge okubaawo abantu abatambala uniform bazingize mubaggyeko ebitambuliiso bamale bakakasa nti be bano ebitambuliiso mbikube kamera mulyoke mubate bwe baba tebalina bitambuliiso mbakwate mbasibe mu mbuga zammwe teriyo mbuga z'amateeka gye mugenda batwala poliisi ebe banone ewammwe Hajji mu byokola otiisa abantu nti n'embuga teziyamba temubatwalayo nkugambye mbakwate babalage ebitambuliiso bwe mukakasa nti bapoliisi mubaleke mubakube ebifaananyi ebitambuliiso byabwe mbaleke naye okusanga twaha mukibiiga musajja wa bulijjo akwate emundu ajja akwata omuntu wange amutwala ambuze nga nze yabulwa ku bantu bange onesimba otya mu maaso nonteekako olugezigezi tetujja kukkiriza kutujooga abo abantu mubakwate bwemba muli mukavuŋŋano abafa bafe abanaalama banaalama baminisita bakola byabwe abantu ba bulijjo nammwe mbatumye ekyammwe mukikole babatiisatiisa butiisatiisa poliisi naye batiisatiisa butiisatiisa bwenetegeera nti mumaliridde tejja kutta muntu wa bwereere mukwate omuntu mumutwale muvunaane mu mateeka leero tomwana abanno ne mulyoka mulima nti bamukubye ejjinja amateeka gayatika gagwa wansi ne gaatika kati etteeka eribayamba libakozesa eribalemesa libamenya era bagamenya kati osiba beesige olw'okugenda erukunjiro gye bamuzaala kyomuvunaana kakati omusango gw'omuvunaana kwegamba okuleetawo okuttibwa kw'omuntu gwatatta n'abantu bwe gubatatta otegedde ebyo beesige mujja bimukola nnyo n'abantu be naffenna naye enkomerero ya byonna ekyatuuka ku bannamu ababasookawo nammwe kijja basanga ekyokuva mu bukulembeze ekyo kirina muhanga lwakubanga abantu balina amaddu agaagala okukirabako ekiruwa ekyokulaba nga Museveni si yafuga Amini yeeranga nti ajja kufuga paka lwanaafa tekyatuukirira Obote najja akikola teyakiranga tekyatuukirira Museveni kati kyakola nga takiranze nkakasa Museveni n'abantu tekijja kutuukirira obudde bwakyo bujja kutuuka oba n'abamulamu oba sibe mulamu kijja kutuukako era kyenkusabira njagala olwangaale olabe ku nsi eno ng'etambula bulungi weenenye obulemu bw'ogituusizaamu olw'obutamanyabwo ndowooza mbiwulidde bigambo bya mugenzi Hajji Kyanjo bye bigambo ebyo bye yayogera ng'ayogera ku mbeera eri mu ggwanga Uganda ku lunaku olwaleero. Bino byolaba olwaleero ye yabiraba dda era n'abirabula ne Pulezidenti Kyagulanyi n'agamba ssebo genda mu maaso gwe ne Zaake ne bamwana yinki abategeere n'embeera guno omulembe gwa kulwana bankube n'agamba bo baayogera baali boogezi balungi nnyo naye tewali kye baakyusa ebyokwogera tebikyalina kye biyamba kati wano tusaasira bano abannaffe ate batugamba mbu ate ffe tumanyi okwogera oluzungu ffe ba luzungu nnyo ffe ba kitalo nnyo agambye tewali bwa kitalo bwammwe ebigambo bye mwayogera byaggwayo tewakyali budde bwa kwogera kati obudde bwa kusitukiramu bwa kweyamba bwa kwerwanako okugoba nnakyemalira kati gwe mulembe oguliwo n'olwekyo ndowooza bawulidde banaddamu tugamba ekigambo bawulidde ab'ebitibwa byaffe ensonga baziwulidde n'omugenzi omuzimu gwe gugwo oguzzemu ne gusituka ensonga ne guzoogera bulungi era bazitegedde kale mbaagala nnyo mu abaliko ebigambo bya Hajji Kyanjo omugenzi tubitwale nga bikulu
tetukkiriza kumanyirwa abantu bali muleya mukubanga wakutte akapisto okufa kumu n'okuzaawa kumu n'okuzaalibwa kumu. Tebajja kutta abantu baffe, tebajja kututta nga ffe tutunula naffe tunobawo kye tukola ekyenjawulo okusinziira ku bigambo bya Hajji Kyanjo byagamba tujja okuddiza eggwanga lyaffe nti era asaba nnyo General Museveni awangaale abeerewo ku nsi kuno alabe ku Uganda ng'ekulemberwa bulungi yenenya agambe gunsingidde ddala kyenva negayira mali omutuukirivu emirembe gyonna nafuga by'eggwanga Uganda olunaku lujja kutuuka lujja kuca era nga ajja kulabako naye agambye bannange nga nakola bubi bannayuganda kyali tekigwanidde kutambula bwekiti. Kale mbaagala nnyo mwenna abaliko mwebale byonna bye mukola n'okubaako n'okutwagana tugobereranga. Mukama Katonda gwe nsaba bankuumire tujja kuba tuddamu okwogera ebigambo bw'anabakkiriza ddunda loga bannamugereka batayi mweraba.